Tukwaniriza Mami Sentongo comrades. Satu Bidi Emu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. South Africa. In the name research, we are friends for 10 years right now. Era research Peter Zaya, Peter manager of South Africa. Banga mani. Tega yobera kibira likumisa tenga wendi. Ntabuka. Mkulu wangono mwagala kinyenye kwa baba banga yatweyagala because ambassadors yediyanga bidera mitamu nganda wakena bitabu wange. Kati China MC abaloma mwafe basaisanga bamafe ne Golden Papa bamita Victoria yatufaako wiki ewedde yalwala kansa netubona abalamu kumujjanjaba ono Golden Papa golaba yakola nnyo ku million 10 ze twaspendinga ndoza inako 40% contribution. Musajja ayagala abantu baganda ababengabi abeddire ngabi abamama be bangabi babaluganda lwe katwai tule mukuzika basi Viki oyo Viki najja nafa netugende Masaka twamala ennaku 3 n'omwami ono golaba kunaku 3 tetwamala lwairwa kuna yali birthday bambi nangate munjira amazzi tugamba nedda nempulye ennaku nenkwata nga tuli naye mukyala eyo ewale ye Masaka ewale nnyo oli alaba ku misaaki baliwo abalaba bulabi ku misaaki ne bagamba yono misaaki abala beefukira n'okwefukira ekyo sijja kulimba nimbi abali omukuzika nga tubakikiriza nti ono omusiime eyo mukyala e Masaka era bamwagala nnyo kati bwe natuka nenda neŋŋambako ku mikwano gyange mu happiness neŋŋamba naye Golden Papa kyakoze kyamaanyi njagala munkwatireko tulabe nga tukola birthday tukole birthday surprise negatta nempita ku mikwano gyange bonna abasinga bolani papa balina ke bampaddeko abasinga era beebaze Sharoni bwe tubadde naye nga tukola emirimu egyo treasurer wange Sharoni jangu wano Sharoni where are you yabadde treasurer wange yakwata sente your friends Pina group ya Fajida Happiness njogera ko nayogera nabo ne bako kye bava ne tongerezaako ne tutandika emikolo gino
era papa abadde agimanyi emikolo gino gya mutabani wange Hakim ali wali eri one Kim muyimbi by the way naye asoma ng'amanyi kino yeki ye birthday naye nga yabaddeyo ono kubanga nkwagala nnyo muganda wange nkwagala nnyo mukulu wange weyisa bulungi oyagala abantu alaku ekyo n'ekisingawo era wikidozi ejja agenda South Africa kuyimba ku mikolo gya Brian Kakopa ne Fifi akalango sewo ngenda kakuba bulungi nnyo era abantu bansuubiza agenda kubeera mu bungi era nsaba njaba posta musharinze abalina emikwano e South Africa redde mu attend ono omwami mulungi nnyo papa nkwagala nnyo muganda wange nkwagala nnyo mukulu wange webale kunjagala webale kwagala abaana bange webale babuulirira sina bingi abasinga mumanyi nga sister wa Nubian. Yes, Nubian is my young brother abanga nzirako nnyo papa nenga twagala nnyo sebo kyekyo Madam? Thank you. Balamusiza nnyo abaami n'abakyala mwenna abali wano amanyi agange nze nakitende brose ku gurupu nze Sasemakula Madam, would you tell us? Amanya agange nze mwanje ali sina kyenyiza kwogera kirala but happy birthday papa. Okay, Adakao. Nazwa no. Chumba cha Misa Semakula. Obyoke. Leila. Serugambo wawulira omuntu nga bamusiga enziro mambi banaye toluga lugambo bajja battaka abamwe nga mulowooza ki lugambo oli yali papa mbunga bwamumanyi mbu yamuweerezanga ssente mbunze mumanyi kasuku mbu bamwabye mukimanye ngamba papa ono namba bweti ne bweti agamba kino na kino na kino papa naye teyasiba n'agamba njamwetaaza n'afuna abantu be ne bamutuukako nga mutuufu yawanga mukumulala ssente Thank you, Joe, tugende. amanya agange nze nabatuddewo eriya Yali owange nemugoba. amanya agange nze nalubega Shami happy birthday papa Eyansubiza twebaza mukama okuwa bulamu ate n'abo abategekedde ddala amakula aba kuteteekanyiza okuleeta era nze mbeebaza mwenna bakoze ekyo kyonna amanya kaguwaddeewo lwali bakadivizo namanyi kanso tukwagaliza amazaalibwa amalungi oli bulungi keeke tewangwadde manchester bakikubangwa Happy birthday, Papa. Then now, my God. Naye nebaza nnyo mukyala wange Aleni ali awo mu Golden Papa Family kagurupu kali awo yanzijanjaba nnyo era nentereera mbebaza zaimwe bale kutegekera papa happy birthday ettaka ebwate eka 2 mu Manyago papa Mr. Semakula nze nakitende lyati muwadde ettaka eka 2 ebwate Manyago okubalaba nja kusaba abamawulire tubeere ebbali bwetuti tusobole okuba nga ndabagana bulungi n'emikwano gyange neyanziza nnyo okusookera ddala nja kubasaba mwekubireko mu bugalo olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba 2021 nzikiriza ekintu kye mbadde ngezaako okulwanyisa olalo mbadde ngezaako okulwanyisa
simanyi lwaki lwentuuka mu parties na bitimba emotional wala kuba saabiguliramu ebintu bino mwe mubitukoledde mukyala wange yabitandika nze nga sibirabangako era ogwasooka natya nnyo naye olwaleero nkakasiza abantu banjagala era officially nzikiriza munkole nga kyemwagala ngezezaako okulwana discourage okuba discouraging okulabanga oba mutuuka nemugataawe omusajja naye kale ndabye nga mbasobola okumenya emitima gya mikwano gyange era munsonyiwe abenkwe baabo batuuse mwami muli kijangu wano oyo muganda wange muli kijangu wano jangu wano olina kubeera eno gyendi oyo mukubireko omubugalo omukwano gwange nnyo
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.